Kimba Anthony nze ssentebe wa DP owa Kayunga District. Ensonga etulesa wano olwaleero ye y'abantu abagenze jjo ku kasiko k'ebyokulonda nga beeyita abakulembeze ba DP. Kyokka nga Electoral Commission tebamanyi kubanga tebagazeetingangako era ne bajjayo empapula nga bagamba tibagenda kuteekawo presidential candidate aba DP gwe tutakkiririzaamu era gwe twazira embalala. Baagala kumutuka akaatiikako. Kati ekyange kitono nnyo. Njagala okutegeeza Mwami Simon Justice Byabakama nti singa ogenda mu maaso nominatinga Mwami Mao kubanga twabalabye nga muwe empapula ng'okimanyi bulungi nti aliwo mu bumenyi bw'amateeka era nawe tomuliko organizinganga tugenda kulumba ofiisi yo ojja kukeera ku makya nga twagisiize langi nga tukozesa nga langi eyo tugijja mu kaabuyonjo. Mwami Byabakama twajja ewuwo kuba twajja mu mirembe ku luno tugenda ofiisi yo nonna tugenda kugijjuza obukyafu. Simanyi oba akawo ako kanaakuwunyira bulungi pozi ng'oyagala okukawunyirizaako mu ofiisi yo nominatinga Mwami Mao kubanga Mwami Mao abakulembeze ba DP baliwo mu bumenyi bw'amateeka naawe okimanyi kyova olaba wagaana okubagazeetinga. Kakati ffe nga UID tetugenda kutunula nga minisita w'ebyamateeka yeekobanye n'omulamuzi omukulu ku ddaala erya waggulu bamenya amateeka g'eggwanga. Tuli banafu nnyo kubanga muyina emmundu. Bwe mumenya amateeka tunaabakolera ki? Naffe tujja bakuba ekyobunafu. Ofiisi yo tugenda gisiiga obukyafu yonna ate nga tukisobola. Ojja kukeera ku makya ng'ofiisi yo yafuuse kaabuyonjo. Kubanga kyetusobola okukola ffe tubakolere ki? Twateekayo petition wagaana okuziwuliriza. Abasajja tobagazeetinga nga nawe omanyi baliwo mu bumenyi bw'amateeka. Wabawadde empapula ng'obawa ku ddiiru ki? Mwami Byabakama tugenda kulumba UID ejja era tumaze n'okutegeeza abasentebe ba DP ku basentebe ba DP 130 mu ggwanga 95 baasayininga ku petition nga bawakanya obukulembeze bwa Mao tebabumanyi era gwe n'osirika. Ffe tokuleetera bukyafu tuba tubadde ki? Juzi wano bampayiriza nze kubanga nze nkola bintu binene. Mwami Mutonyo yampayiriza n'agamba mbuze naleeta obubizi ku balitu mu bubizi 8.